Omulungi agenda maaso n'okubeera nga otugoberera njagala agenda maaso n'okubeera nga nkwebaza n'okutegeeza nti kyokola kya muwendo mungi ate eyo gy'osinzirira okubeera nga otulaba gwali mu ggwanga lyattu Uganda kyokola kya muwendo mungi nnyo ate naawe ali wabweru w'eggwanga bali ku kyobbo kya Buwarabu abali eri ku lukalu lwa Asia then kwoteeka ne Europe mwebale genda maaso n'okubeera nga mubaayo abalala simanyi planet kwe muli naye yonna gy'oli ng'otulaba ngamba bugambi nti kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala nze Deni ate omuteesiteesera omuwanjuzi wa programs ez'enjawulo ku mukutu guno kugenda mu maaso n'okubeera nga otulaba akadde kanene n'okennyini njagala okubeera nga nsooka okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno giweka like gwe natasina subscribing nga nkusaba subscribing ya subscribing edda nkwebaza bwebaza we tutuukidde wano olunaku olwaleero ng'ekiri ku mimwa gy'Abannayuganda be bantu abagenda mu maaso n'okubeera nga beekalakaasa olw'ebuli bw'enguzi obususse obusuukidde ddala era nga omuyimbi amanyikiddwa nga Zawedde abangi gwe bamanyi nga Azawu yavaayo n'abuuza mmwe basita abaffe muli ludda wa rank singa tetubalaba Bebo oliwa Kenzo oliwa Kamiri oliwa nga tetukulaba omulanga ogwo nno gwe yakuba ne gugenda nga guleeta abalala David Lutalo yasooka n'agamba abo basiru abalowooza nti tulina vaayo kukyogerako kati ebyo twabiyimbayimba dde abo basiru tebakola ki tebabitegeera netugamba yiye omuwagizi ogwo ategeka ekivulu ky'omutwalo abaakuyambira ddala ova eri ku kapaapaala kati be basiru embwa yeekatwe nga yaluma musajja basiru ddala kati abaakugjeeyo tuba tukyali awo nga Kenzo nga naye akola ki ng'avaayo takyayagala bintu byammwe nate by the way bino ebintu Bobi Wine ng'omuntu oba osanga tabiriimu ye koza abantu be bayevaamu abavubuka batalina kibiina abagamba tetulina ddiini ffe tuli awo nga ffe abalwanirira eddembe lyaffe so we tutambulidde wonna ekyo kyekiri ku mimwa gy'Abannayuganda kati nalabye Nina Rose Bafana ng'avuddeyo then ne Spice Diana tugenda beera nga tumenyamenyamu ku nsonga ezo omukulu Ranks kwoteka MC Meya then impoze ekirala Dini Lubowa Sava akakasa abantu ng'abagamba nti Joero yali ya miliyoni 5 wabula bwe yava musabye obujulizi mu kooti mu kwewozaako yagambye ebyo byazzerwa byembikola lwa public interest mwe abali eyo mwe mubimusaba ne twebuuza obujulizi tugambe due to public interest twetaaga bujulizi so kakati n'okusukaawo byonna bye tugenda okukola Meya weyanjulira abatulaba ku mukutu gwaffe mbebaza yonna gye muli gye musoba nga mugera mu maaso n'okubanga mutugoberera ekyaddala tusiima mbeera mu kibuga Kampala yakayowe kyovola bakakopoko nkabase ninga abalankisi kati abafumbo bo munne tulina bwejja kugamba ate nti oba olinze omale kutuulula omusajja ono omulaba bwe yaleeta emmotoka ne tukuba mu ngalo wano kyokka ekyennaku yagitomeza bali kigamba naye akeide obunaku omusoga akoba ati kemanya kale olusoga oluterezanga nze mbunywa naye twala ebbanga naye nga teramu nenfuna ya time nembunywa manyinze by the way mbanjagala ekintu era wentukaka ngamba Olivia butulule baba wawasizanga zolwanyo zirwane kanywa naye munnaye buji bali abakegomba batulaba bangamba omugaso gw'obuugi buno bw'olimu okunywa buno nno si bwa kasooli buno soya ebulimu birala bingi soya bangamba omugaso gwabwo gulinga omugaso gw'ebinyeebwa era kati Florence yanawe mwebale genda maaso n'okubeera nga batugoberera omukulu Ranks ntusanyusa okukulaba nate kale nange nsanyusa okubeera wano weewaawo mwebale kubanga mumpa akadde nenjijako ku mukutu guno alhamdulillah n'abatulaba mbabuuzizaako mwenna gye musinzira mu bitundu eby'enjawulo comments zammwe tuzaagala nnyo mwebale kutuzaamu maanyi ate era tubasaba musubscribinge bamutenda obugezi bale yambuuzizza ekibuuzo mufumbo konzo ono jjajjange naye anti labayo ndi mufumbo naye ndi jjajjaawo ndi jjajjaawe ono jjajja wange abengo tuba bajjajjaawe mbaga owaayo kubeera omufumbo nze siranga omuntu atamidde nga yeeyongeza omukazi n'atamiira kati kutegedde bulungi okuza kutuuka wano nga yatamidde mbuya
Alina abakazi babiri yatamiira abakazi. Taliyo. Omwenge gwe gutabiza. Kale mu bufunze oba oyina oba toyina yongerako. Bible yatugamba obeeranga n'omukyalo omu. Kale mwebalekera maaso okubeera nga mutugoberera njagala okubeera nga mbategeeza nti gwe nno nkusaba osubscribing video gituwere like ali emabega wa kamera si mulala ye mwana omuzira mamba ani pozi Nansubuga Florence Manye no mumaja mwana muwala meya yakumanye ne walo baba kujukiza n'ebintu byengenze ngendera kati ku bakazi oba oyagala emirimu gyo gitambule bulungi gikozese bakazi kati oba muwala oyo nga bwali ku kamera ebadala kamera buli lunaku meyo bongera mufuna because buli wajja abamanyi tukolekenze yali amukubira essimu nti waye tunzija tukole man kati yankubira essimu wakimanyi ogera kujja n'omukazi tugende mu maaso kale katantandikira wano mukulu kalyango omulanga gwa Azawi gwe yakubidde abayimbi wagutegedde wabayimbi bano we batamutegeredde kubeera ng'ensonga eno bagifuula political kubanga bo bwe baba bannyonnyola bw'owulira obusungu lutalo obwaddisaamu ne Kenzo okugamba nti abo Bobi Wine ebyo bye balimu ebintu byabwe mbimanyi nnyo mu bibasinga so kibanga ekiraga nti tebategeera Azawi kituufu kye yali ayogera ku mboozi ya Azawi because eddoboozi eryo era ddala naliwulira nali ku radio ekiro naliwulira ku radio ffe twali nno munnaye ku X waliwo kye bayita space kasaaliko kati nempulira eddoboozi eryo ne ŋŋamba Azawi bw'aba talina kyalanga nga either nti waliyo show naye mu njogera gye yabadde ayogera ng'owulira obulumi obumulimu nga ye muntu yafiirwa kitaawe yafiirwa maama n'afiirwako ba sister nga ali mu kuzaala nga tafudde nti Katonda asazeewo wabula ng'afudde olw'okubanga abasawo tebaliiwo n'eddagala terikola ki teririiwo mu kyo Azawi yayogeranga ye obulumi bwe yalifuna ng'omuntu yenayena bw'onaaviirwako omuntu politics omulaba buli muntu ku ssaawa eno ali kuba kati abantu bempulidde abavudde ne baddamu Azawi talina ye mu kwogera kwe yatwala obulumi bwe because otuvaayo abantu abasinga twogera ebituluma nga twogera ebituluma nga ffe n'omuntu yenayena omulala yenna oba munnabyabufuzi oba tugambe Bobi Wine oba ani bw'avaayo n'ayogera nti bannanga oluguudo abavubuka tebalina mirimu okino bwekine kyaba kyogedde nga ye omuntu kati nawe ogenda okuwulira nga Bobi Wine kyayogedde tetulina mirimu nga naawe tolina mulimu n'omwegattako okyegeera kati Azawi yavuddeyo okulaga obulumi obuli mu mbeera eno nti amawanga mangi agavuddeyo nga ne gakyusa obukulembeze olw'embeera eri mu bintu eri mu bantu kakati Azawi yayogeranga ye omuntu kati abantu abamuzzemu because mu kusooka nawuliriza mwami Kenzo Kenzo yadidde obusungu bwe obwalina ku Bobi Wine because mu mboozi ya Azawi teyayogerako ku Bobi Wine okyegera nenagenza okuwulira Kenzo nga ye atandise ate emboozi kuba bamubuuziza emboozi ya Azawi wagiwulire nti ate Bobi Wine oyo nze abantu abanancawa biki nempulira ne ŋŋamba kakati kikwataganirawo ne corruption ne Bobi Wine okyegera Kenzo kuba evaayo n'ate n'ayambalira Bobi Wine walizeemu nti ku mboozi ya Azawi corruption bweti notaleeta Bobi Wine because Azawi teyavaayo kwogera naga nti Bobi Wine yantumye njogera ekintu bwekiti yayogeranga ye ekimuluma ku mutima so ekyandirumye ne munnayuganda nti ekintu kyetwerabidde ku ssaawa eno nti sayidi kati ziri bbiri abantu kati zibagenderako ez'abanyigirizibwa n'abanyigiriza automatically kati Kenzo mu kusooka nze nawulyako oluyimba lwa Kenzo lwe yayimba System Volongoto bwe yamala okuvumbira bw'ati n'amira neyeerabira nti ate enkya ayinza okudda mu mbeera eyo bwe yavubira ddala n'afuna engege nti abayimbi bangi abali mu bagita kyegundi ye gyatwala mu Federation naye nga tebagifunamu okyegeera sente bwe zajja nga ze bajja yazifuna yekka ne lwalikeera ku makya omwana we ng'alwadde n'amutwala emulago we natwala maama wange nga tebalina ddagala ng'eddagala olina ddigula ku ddwaliro lya gavumenti
nenga mweriri kuba twateekayo akasente eddagala lyalabikanga ekyegeeza bali kweka mweriri genze bwalituuka ku makya n'alwaza omwana si kimusabira n'alwaza omwana nga talina busobozi bumutwala mu ddwaliro lya private lwalimanya nti embeera abantu gye bayitamu ki mbi so omuntu yenna yenna okuvaayo n'ayogera ku kimuluma alema kitwala personal nti kyabadde nti gundi yakyogedde nga yenna ng'awulira obulumi n'agamba lwaki tubeera mu mbeera eno ng'abantu abasinga obungi abalina ku ddoboozi eritusingako nga Kenzo ngani nga David Lutalo nga weemuli mwe temubiraba okyegera be bantu bebasooka mu bivulu byammwe naye tudda ku David Lutalo David Lutalo yes otugambye nti oyimba ennyimba waje tugenda yatugambye yayimba waje tugenda ensi yaffe yo si bwetyo ne bw'owuliriza ennyimba ezo yes zirina messages zireeta naye nga size z'abantu ebanyigirizibwa obudde buno ebintu ebya bulijjo bwe tugamba nti ku nkedde ku makya omwana wange munkuza gye mukuzizaamu nze mukuzizza obubi si gavumenti ono awo n'otuyimbirawo wa gye tugenda okyegera so bw'obanga tuvuddeeyo because abantu ababulijjo abali mu kunyigirizibwa abantu corruption bwe bayisizza obubi abantu ifriz ze bayisiddwa obubi be bantu bemujjamu 10 abo abawiba omusolo omutwalo kati bw'onookera ku makya n'ogamba nze tebinkwatako tebindya munnange eno ensi tulabyeko abaali abanene bawava munnonga ku ssaawa eno tebakyali banene nga baabakomya ebintu byabwe byonna byonna baabitwala kati Kenzo ojja kubeera amini oba David Lutalo ojja kubeera nga ku ssaawa eno okyalaba music akyatambula lowoozayo olunaku lw'enkya music lwatagenda kutambula era olowooze nti singa ebimbeera ekyuka bweti ngenda kulaba nti abantu abambeererawo balwedi Banton nno baali banene era balina ziiti Nina Rose yayogedde statement n'agamba ye lwaki tetukyamulaba nga ate ennyimba gye ziri nnyingi naye yalabanga ebimunyigiriza n'ebinyigiriza abantu size ennyimba zino ate zalina okukola ki okubayiwa n'agamba ye n'asalawo adde yasome by the way naagala nakwesimbawo mu maaso eyo yes kakati nze abayimbi bangi abavuddeyo kale ku ssaawa kuba nalabye Hasani Nduga yeze abadde nnyo ng'aleeta nalabye Ziza Bafana yaleese oluyimba Daddy Andre naye nalabye alina oluyimba lwa Tanaluta eziri mu mbeera ezo so abantu abali mu mbeera ezo nti kebeerako ku makya okere ku makya David Lutalo weebuuze nti abantu abaava mu Lubigi bampanga ssente mmeka balirudda wakati era balirudda wakati ku ssaawa eno bwe baagoba mu ntobazi z'omu Lubigi ranks tugenda kubeera nga tudda ne solution olowooza ekyo kyekigenda okumalawo ebyo wabula kansooke mala okubeera nga nkutegeeza gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera simuweeziryawo wansi ku screen yagala olanga naffe genda maaso n'okubeera nga otukubirako ate tugende maaso n'okubeera nga tulanga bizinesi yo mu ngeri ey'enjawulo MC Mayor olowooza message ya Zawi erina kyegenda okukyusa ku biruma bannayuganda okusookera ddala bannayuganda mwenna abatulaba tubeebaza okubanga mutuwa obudde kyokka ate era nja kusaasira abo abatulaba naye ne mutafaayo ku kiku bye twogedde wabula ne mutuvuunula okusinziira mwenga mmwe bwe mulowooza olwaleero Azawi statement ye nagiwulidde naye bannayuganda kye tulina okusooka okwebuuza nti ddala enguzi ani ateekeddwa okugivunaanyizibwa ani avunaanyizibwa ku kuleeta enguzi naani avunaanyizibwa era mu kulwanyisa enguzi omuntu yaleeta enguzi munnayuganda kyokka ate era avunaanyizibwa kugirwanyisa era yandibadde munnayuganda wabula akabondo k'abantu abatono abantu abatono mu luzungu akye tulina mafiorism group ne mawanga g'abazungu gyekiri mafiorism group ke kabinja k'abantu abo abatono abatuula mu ggwanga oba mu nsi okwefuula nti be balina okutegeerera ku buli kimu kyonna ekisalibwawo oba bya bujjanjabi oba bya bukulembeze oba mu mateeka oba mu byakwerinda akabondo k'abantu ababiri oba abasatu oba abana oba abataano akatuula okusalirawo majority y'abantu obukadde 45 plus obukola ensi Uganda nti so ne mu ggwanga Uganda tulinamu akabondo k'abantu abo aketwanise mafiorism group akabondo k'abantu abatawerako abantu b'olubatu nti nga ke katuula ne kasalirawo okuteekerateekera ensi
ensi etuddemu abantu abasoba mu bukadde 45 wano mu ggwanga erya Uganda. Yes sir. Kati akabonde ako kekakola enguzi wabula ate abalina okugirwanyisa zezi millions and millions of people abo abakiikirirwa akabondo k'abantu abo. Wano njagala ntapute bulungi gwe Munnayuganda ngoberera. Olwaleero Azeru bwe yakoze statement ye nakugamba era nadde mpulira waliwo abamuvunula lwakyoze kati lolo alina twabiyimba dda. Nasokole katono meya nalabye meya Walukagga meya munno Walukagga yageze n'agamba nti ebintu bino twabiyimba dda ojageera lwaki azawe azze kati sokole katono azawe yenkanyankanya n'emyaka ne Walukagga kakati nti yalize mbudde bwe bumu. Ensonga yange era bannayuganda jinjagala muwulirize bulungi nyina obulumi bungi nti tuli mu system oba tuli mu ggwanga erimazeemu bannayuganda essuubi kana akabondo k'abantu kekugambye ak'abantu 5 6 7 8 10 kakoze kinene nnyo okumalamu bannayuganda essuubi n'okubakuumira mu kutiisibwa nti obukulembeze okubukyusa tojja kusobola okuleka ng'okoze kino obukulembeze olina kubeera ng'oli bwoti ne bwoti toyogera ku kino kubanga ogenda kubeera bwoti ne bwoti onfuna bulungi kakati olwaleero eggwanga Uganda we lituuse bannayuganda jagala mumpulire tekiriiko wawoozuukukidde nakugamba nti enkyukakyuka tebagikaka muntu kugibanja wabula sisitimu yeekukaka okubanja enkyukakyuka kano kankakuddire bulungi enkyukakyuka tebakukaka kugibanja wabula sisitimu yeekutuma era yeekukaka okubanja enkyukakyuka olwaleero bw'oba tonnagoberwa muntu wo ku ttaka ng'omuntu wo tebannamusibira mu makomero olw'ebyobufuzi ng'omuntu wo tannalwala ng'omuntu wo enguzi ekisonga ekiramuzi tekinnamufutyanka omuntu wo nga tannakubibwa miggo mu bintu ebitategerekeka tosobola kutegeera era tosobola kusaba nkyukakyuka bano bonna bazawi they are fine okubanga mu kaseera kano nga bastanding to against corruption kubanga ayinza okuba olwayo ng'akuwa ensonga ya nnyina ne muganda we ng'olwaleero lwe naye lwakiraba lwe revising so bannayuganda tukomye embeera y'okulowooza nti omuntu asituse olwaleero otaleke kwetawo bwe excuse nti abadde ali luddawa okumudiscouraginga n'okumumalamu amaanyi nti kyaliko si kituufu nti mwe mwakitandika dda ekyokubiri wano tewali yatandika struggle President Museveni yennyini atukulembera bukyanga akwata entebe mu 1986 olwaleero ayina abantu babbalamu abazze mu system abaana abato n'abawa obukulembeze n'abasembeza abatabirimu ebyensiko kitegeeza President Museveni wakufunidde n'akulabamu omugaso wakwetaagira again nawe alwana okukyusa gavumenti eriko oba gwakyusa olwa struggle olwaleero omuntu yenna wasitukidde woba omwaniriza ekyokubiri nkyayagala okumayo ku point eno nga nkimalayo tugenze akabinja kano era kenagameze no wengenda okuyisiza issue yange akamafurism group akabonda ak'abantu kagenze ne kaplanting oba ne kapaintinga ekintu kyenguzo be kya corruption ne kakipaintingira ku muntu omu wano njagala owulirize bulungi ku muntu omu nti enguzi etegeeza Museveni enguzi etegeeza Bobi Wine kankakuddiremu bapaintinze enguzi akabinja kano kegambe akamafurism group ne katulowoozesa nti kati omuntu avunaanyizibwa ku nguzi ye Museveni era ye Bobi Wine abantu babiri meya omuntu asobola okulwanyisa enguzi wabula nga talwanyisa president nkujjira bulungi era nkikujjira bulungi nti omuntu osobola okulwanyisa enguzi era tolwanyisiza President Museveni lwaki nti ne mu gavumenti yennyini ya President Museveni we have people nga they are standing against corruption olwaleero bassekikubo ne banna abali mu kulwana okugjamu obwesige bannaabo olw'enguzi they are NRM cadres ofuna bulungi yes oba kategedde nga tebakkiriza mu nguzi n'ababaka bangi nnyo bakabanda baani basituse olwaleero nga kye bagamba nti olwaleero nedda ffe enguzi naffe tetugenda gikkiriza era wakiwulira olwaleero nga ne muhoozi PLU by the way General Secretary yennyini naye ng'ayogera ku nsonga eyo okabanda ng'agamba nti naffe twetaaga okumanya accountability y'essente zino ako ke bagamba akasiima akaweebwa ababaka
okitegeeza nti enguzi ng'onoogirwanyisa don't look at President Museveni nga personality. Totunuulira Bobi Wine wano Kenzo ne banne we bakolera ensobi nti Kenzo olwaleero enguzi teri ku Bobi Wine. Ekibuuzo kibadde kyangu, eddoboozi lyammwe abayimbi liri luddawa? So gwe kyoyina okukola, don't think ti Bobi Wine yakubidde Azawi okwogera ku nguzi, wabula Azawi yamaze kufuna kunyigirizibwa okwekuusa ku nguzi n'alyoka ayogera. So back to point, olwaleero Kenzo misinterpreting questions ne misunderstandings mu bimu ku bintu ebitambula mu nsi bye bigenda omuleetera obuzibu. Abantu batandike muzanyisa kumutwala nga kyakuzanyisa ky'abaana. Lwaki? Nti olwaleero omwana akubuuziza mu nnamawulire tusuubira okuba nga olumu na mwana muto kuggwe, era tusuubira okuba nga olina kumusomesa oba kuba omuddamu n'ekibuzo, naye twewuunya okuba nga ate olwayo tulaga ovudde ku kyenguzi otunulidde Bobi Wine era n'obusungu ng'olinga atugamba nti olwaleero abali mu NRM nabo abawakanya enguzi nti nabo basiru. Nti olwa ne President Museveni yasibye ababaka bo abaweerera ddala 5 abakyali mu kkomera n'olwaleero nti naye musiru, kubanga President Museveni yakugambye nti bwe kibanga okutambuza ebigere okwekalakaasa nti yakoze message wajiwa nti singa kwali nti nga kuli mikono mituufu nga ne police ekuleme yemwe ku bali bagenda okukulembera okategedde nze President Museveni okuvaayo okwewozaako ku baana be ababakutte ababadde bekalakaasa mu mbeera ennungi because baavaayo mu bulungi ne baleeta n'okusaba kwabwe bakole okwekalakaasa okw'emirembe. Era bonna bakutte, walabyeko omwana yabadde akutte ejjinja, tewalabyeko omwana yabadde akutte kintu kyonna kikyankalanya. Olwaleero President Museveni kyali mu kwogera tukuyita kwewolereza, naye nze kyendi mu kuleeta olwaleero lwaki nkita nti yadde kwewolereza naye Kenzo olwayo bwokera ku makya n'olaga nti bakubuza ekibuzo ky'enguzi n'ogamba gwe tebikukwatako olinga agamba nti ne President Museveni olwaleero gwe tulabye nga naye agivumirira nti naye mukamawo omutwaliddemu ate ffe nandibadde ensuubira nti ate Kenzo mwe mwandisanyuse nannyo kubanga olwaleero tufunyeyo poyinti eyagala okwefuula eyeefaanaanyiriza nti ne gavumenti naye egivumiriramu ne opposition naye ekola ki nti twandibadde katusitandinse ku kigambo kimu. So nga mmaliriza ku nsonga eyo, abayimbi mulina okutegeera nti bannayuganda be babakoze era bebameekizi be mugaggawaliddeko, wabula n'ensira yateggwe kuggwa omulonzi because kati bo abayimbi batandise okwerumaaluma bo nga bo. Era Banks nkugamba naawe omulabi andaba, abayimbi mwaleke nabo beetwale bajja kwesobola. Azawi naye yasituse okuva mu Swangizi brand gye tulowooza nti emeekeza abayimbi ab'amaanyi wano mu ggwanga Uganda. Abantu bangi n'abalala batandise manyi bagambanga obuyimbi bwa Nuupu babayita n'aba Nuupu nti buli avaayo kati olwayo na Zawi bamuyita full soldier, bamuyita muyimbi wa Nuupu. Okategedde bulungi naye ng'olwayo ensonga gyayogerako ya bonna. Kati gwe omulonzi wezijira naawe kati omulonzi woyina okutegeerera mubaka kigolunze nga n'abayimbi bwe beerumaaluma naffe abalonzi tutandika okuteeka ku pressure ku babaka baffe. Era nze nandisabye gwe bw'oba olina following TikTok ng'olina following, teekamu ekifaananyi ky'omubaka wo yakukiikira constituency gy'ova omugambe tovoola mugambe nti naye owaaye gwe oyimiridde ku kiku ky'enguzi. Kale tuyambeko abantu abamu webalegenda maaso n'okubeera nga otugoberera oli ku mukutu guno, ate era nkusuubiza okubeera nga buli kadde tweyongeramu ate ebinyusi n'okubeera nga tukuwa ekyo ekisinga. Mukulu Ranks, solution eri ku X bannayuganda ffenna twetaaga okuwulira eddoboozi eryawamu erirwanyisa obulyake n'obukenuzi. Nze kyamazima meya with evidence Azawi yayogera ku ngeri gye yafiirwamu taata we nga nange yengeri yemu taata gye yafa, kati nange nekinnumira kuli ku mutima. Kati naawe n'obaako ne point eyiye ekola ki kyogambirako nti wano singa tugenda malwaliro ne tusangayo eddagala ne tugenda ku poliisi ffenna ne tufuna obwenkanya ne tuyingira mu kkooti ne batanfutyanka kubanga tolina ssente, wabula n'ofuna amazima neki n'obwenkanya. Ne bino tebikyaliwo. Dwaki buli bwanguzi bo bannayuganda nga basituse bayinza okulwanyisa enguzi neva mu Uganda? Automatically yes. Kyesooka okubuulira bannayuganda abali eyo mwenna
nti kusaawa eno bw'obanga enguzi ekyakuyamba ng'olirake kubanga enguzi eyamba abantu babiri agiwa ne gwe bagiwadde. Nayina maama wange Mole Nabukenya rest in peace emulagaawo ne bamutemako n'ekigere naye nga n'embeera gy'okutuuka mu kumutemako ekigere mu ddwaliro lya gavumenti nga batulaga obwamba obutemako ekigere tebuliiwo okitegeera nga mulina okumala okukwata emitwalo 4 ge baabasaba mugaweeyo okitegeera kakitegeeza ffe twali tusobola okugawa mu nnaku 2 ne waliyo omuntu nga tasobola kuwa mitwalo 4 ago mu mitwalo 4 oba 10 nkitegeeza aba agenda kufa okitegeera bino embeera erimu bannayuganda batuuse ekiseera baazawe okuyimuka okitegeera bangi bakyajja lwa nsonga buli atuuka mu mbeera eyo n'atwalako omuntu we mu ddwaliro ndalabanga emmoloka ye agivuze agenda kyotera oluguudo lw'ekyotera lufu nga Sekabuzobe yali maze emyezi 3 agivuze olugenzi kugenda kyotera nakudda nekutuka n'atandika okubiraba nagamba naye ate ng'emisolo mingi gye basasula okitegeera kati n'atandika okuzuuka nagamba naye bannange ka business ke mbadde nkoze omusolo mungi nnyo gukafudde emmoloka ze mbadde ntambula mu masomero tewali masomero abaana okitegeera natandika okuba nga azuukuka amaaso kakati nze sijja kunenya muntu yenna atanazuukuka okitegeera era omuyimbi yenna bw'abanga alaba yembeera nnungi nero ekirituuka ku mwana wa ssengaawe okitegeera ye yajja okujja amwetugire yennyini amugambe mwalina eddoboozi lwaki mwalikozesa okitegeera mwalina eddoboozi lwaki mwakolaki temwalikozesa so ku ssaawa eno omanyi munnange bagamba asiise teyejjusa kenzo bali mubuuza ku kigambo ky'enguzi nga tayagala kuteeka muntu yenna yali siise n'abagamba no comment on that ng'alina minisita ewaka mu kifuba no comment on that kuba minisita bw'afuluma abweru buli omu abeera bw'obadda muwaba mwami na mukyala we abafuluma abweru oli abeera kenzo oli abeera ani minisita so yaligambye nti I have any comment on ki ku ebyo so abantu fenna gwoba osituse wositukidde weewo akade tekannakola ki tekannagenda kubanga embeera abantu gye bayitamu mbi nnyo MC Mayor saba enguzi zesobola okuggwa mu Uganda kisobokera ddala can we stand and fight corruption to a greater extent kisobokera ddala and again to a greater extent kisoboka abayimbi bano bayinza kukola batya okwawula politics ku cause y'okugoba enguzi tosobola kwawula bo bafuuse bayina nnyo interest mu byobufuzi toyina bw'oyawula politics mu kintu kyonna lwakuba nti obuzibu abannayuganda okyetwa stupidity of understanding ekyo munansonyiwa kankikozese stupidity of understanding bwe busiru bw'obutamanya kankivunule bwentyo nti omuntu weefuula amanyi naye nga tomanyi mu ngeri etya olwaleero omuntu politics yamanyi nti omuntu yeesimbyewo buli yeesimbyewo mbu yono munnabyabufuzi politics naawe wennyini ewakaawo naawe agenda alonde oba okontributinze ku politics ekyokubiri n'ewakaawo wennyini politics waali onfuna bulungi politics atandikira ku kulonda buvunaanyizibwa n'ewakaawo nti owaaye gozitegeka banno okugenda ku ssomero omukyala gwolina ofumba emmere omwami nze nyina eyo politics nagwe tukola ki gwe tutambulira oshegera obuvunanyizibwa in fact obuvunanyizibwa kyekyandibadde politics buli muntu yenna obuvunanyizibwa bw'olimu kati kino bano abala kye bakuliriza kino kyoga nti president sima minister okitegedde naye nga politics akola ki kakati nze nja kwebaza nga maliriza nze njagala kwebaza ku buli munnabyabufuzi asituse n'atali munnabyabufuzi nga bwe mweyita oba musuubuzi oba buloka oba buloga oba tikitoka ng'ostandings against enguzi kubanga enguzi eno mu nsi zonna tewali president ng'olimu amagezi era ng'otegeera bulungi eyandibadde asiba omuntu awakanya enguzi kankakuddiremu mu nsi yonna on world record tewali president okuleka nga totegeera butegeezi ayinza okusiba omuntu kubanga nti owakanyiza enguzi kubanga president naawe kennyini omuntu ono ali bukuwakanya enguzi alina kinene kyakuyamba olwaleero president Museveni ng'akutta ababaka be n'abasiba ku lw'enguzi basisi Namujju n'abalala byekuusa ku nguzi olwaleero kabonero akakulaga nti naye enguzi
emususseeko kati bannayuganda bwe musituka ne mutandika okwekalakasa oba okuteeka obutali mumativu ku lw'enguzi kandibadde kabonero ba indicators eziraga President Museveni nti wano nno wooba otandikira nti abantu nabakulaze eki bakulaze nti enguzi bagikoze ki bagikoye ranks tusibule kale njagala okwebaza bannayuganda mwenna abatulabira buli omu wosinzidde okubanga olaba n'abayimiridde ku mazima ng'olaba ekintu nga kikyamu n'okiyita kikyamu n'olaba amazima n'ogamba nti mazima abasalawo nze anti nabadde ndaba BBC erina omutwe gwe yakubye n'egamba nti Uganda poliisi ya Uganda n'amagye gawagira enguzi mu ggwanga lyabwe lwaki because bakutte ababadde beekalakaasa olw'enguzi mukama abankuumire amin tekiri leeti wonna woozuukukidde okubaako kyowakanya kitatambula bulungi mu ggwanga tekiri leeti era nvumirira nnyo gwasituse ate okuwakanya oyo asituse mu kiseera kino gwe lotandika okwetawo bwexcuse bwo muffe twayimbayimba dde ennyimba ezivumirira enguzi ffe twakola kiriririri ekyebuuzibwa buli muntu engalo zino tezenkanankana gwe ebizibu ebikuwakanya gavumenti biyinza okuba nga munnaye byakukeera munnange omulala naye nga byakamutandika naye nga walabidde ekitangaala ekyo okugamba nti kakati nange mpakanya gavumenti oba mpakanya enguzi ate nekino kakibagambe si buli awakanya enguzi nti awakanya gavumenti oba si buli awakanya ekitta bantu si buli awakanya ekigoba bantu ku mataka nti aba awakanya gavumenti nedda abantu abamu bo pointi yaabwe weeri wali awa service delivery kale mwebale genda maaso n'okubeera nga mutugoberera nze Deni ate agenda maaso n'okubeera nga nkutuusaako programs ez'enjawulo mbebaza ebyo byonna bye mugenda maaso n'okubeera nga mutuusaako engalo nze nno mbakubiriza nnyo okwagala nnyo ensi yammwe Uganda n'okwagala munno gy'okoma okwagala ono akuliraanye nawe gy'okoma okubeera nga weeyagala olw'ensonga oba omaze providinga security gy'oli kubanga akuliraanye batalina kyajja kukola oba tasobola kukoza singa tuba n'omutima ogwo Katonda gwayogerako ayagala nnyo omutima ogumufaanana mubere bulungi ate mwera batusinkane nga Mungu asiimye meya tunaddamu mwana wa mama ranks amina webale basiima abantu abali awanga oba wajje wa ku Instagram lyango bebale kusima ne basubscribe mikwano gye bwero gye gimanyi ya jenga embozi bagikomya bagula jeno megadi bale mwera ba tusinkane